waliwo abantu 5 bakwatiddwa olunaku olwaleero era nga bakuumibwa wano ku poliisi yaffe ya CPS. Kigambibwa aba5 bano basangiddwa nga batambula nga baleesewo akajagalalo mu ngeri y'okuggala oluguudo okukendeeza ku ntambula y'ebidduka okuva ku Minneapolis nga baliko Paaka. Era nga oluvannyuma lw'okukwatibwa poliisi ya CPS baguddwa ku musango oba bali mu kunoonyereza ku musango kigambibwa okuba nti nno beeyisizza mu mbeera etagasa tuyita public nuisance ku nguudo. So okunoonyereza kukyagenda mu maaso era tujja kuba tubabuulira ebisingako naye abamu ku bo abamanyikiddwa nga muli Doreen Nyanjula, Deputy Road Mayor n'omukyala Ingrid Terera.